Wabaddewo akavuyo ku kkooti ekozesa abalyake n'abalabba ewandegeya nga bakozi ba minisitule y'ebyensimbi 8 abakwatiddwa ku misango gy'okubulankanya ensimbi obuwumbi 6 mu banka enkulu eya Uganda baleetebwa ab'ebyokwerinda. You think for what you have done is professional? No, don't ever tell us. Abakozi bano okuli Semakula Lawrence, omubazi w'ebitabo bya gavumenti omukulu, Jennifer Muhuluzi, Tone Yawe, Paulo Nkalubo Lumala, Judith Ashaba, Nebale Benita, Kasukuma ne Tusiima Deborah basimbiddwa mu kaguli mu maaso g'omulamuzi Rachel Nakyaze ow'eddala esookerwako n'abasomera emisango 11 omuli okubulankanya ensimbi obuwumbi obusoba mu 6, okulagajjalira emirimu gyabwe, okubba ensimbi nga bakozesa ebyuma bikalimagezi, okulya enguzi, okubba ensimbi ne bazoozaamu n'emirala ng'emisango gino baagizza wakati w'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde n'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 nga basinzira minisitule y'ebyensimbi mu Kampala. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Richard Lilivumbika ne Gloria Nzikulu basabye kkooti okuyisa ekibaluwa kibakuntumye eri omuwawaabirwa ow'okusatu ng'ono yabadde aweza omuwendo gw'abawawaabirwa 9 aleetebwe oba yaleete mu kkooti bunnambiro. That this court issues criminal summons against one Chris Gomez Peterson, A3, as this would compel him to appear and bano era bategeeza ng'okunoonyereza ku buzzi bw'emisango gino bwe kukyagenda mu maaso era ne basaba omulamuzi okugira ng'ayongezaayo omusango. Omulamuzi abategeeza nga kkooti eno bwetalina lukusa kuwulira musango gwa kukozesa mu nsimbi era nga guwulirwa kkooti enkulu yokka era ng'eno abawaabirwa gye bajja okuddamu ku buzzi bw'emisango gino oba baagizza oba nedda. Oludda oluwawaabirwa lukalambidde nga luwakanya lwaki abantu baabwe tebasomeddwa misango so nga abamu emisango gye baliko si gya naggomola nga babadde baagala kkooti eno bwe basomera emisango gyabwe bajeegana oba bagikirize. Copies of the charge sheet. This is not, as I understand it, an enlightenment here. So my prayer is, people who are not facing that charge, you can entertain their plea so that they have a chance of applying for bail. Omulamuzi akomekereza ayisizza ekiragiro nti omuwawaabirwa ow'okusatu Peterson Tusigomwe alina okweyanjula eri kkooti eno oba okuleetebwa mu kkooti bunnambiro. My considered opinion that it is the High Court dressed with the jurisdiction to try money laundering. Thus, this court cannot take plea for the other accused persons as they are jointly charged and joined on the same charge sheet. Omulamuzi era asindise abawawaabirwa mu kkomera Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.